Endagaano eno eteereddwako emikono Pulezidenti wa FUFA Engineer Moses Magogo, omubaka wa FIFA Goviden Todo wamu n'abakungu ba gavumenti okuva mu Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo n'eya gavumenti ez'ebitundu etunuuliddwa ng'ey'okuyamba gavumenti wamu ne FUFA kukolera awamu mu kaweefube w'okutumbula ebitone by'abamusaayi muto. Abaana b'amasomero ga primary abali wakati w'emyaka 8 ne 12 be bagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno esuubirwa okuwa emmenta $380,000. FIFA eyagala erabe nti nno omupiira guno okugusamba ogutuusa ku ttiimu y'eggwanga tugutandikire eno wansi. Naye lwaki mu Africa omupiira tegugenda nnyo waggulu ku professional level? Lwakuba abaana tebagutandikidde wansi. Nolwekyo bagala tulendi omupiira guno tugutandikire eno wansi, tujje nga tuzimba omwana agenda okutuuka okusamba under 17, under 19, under 20 nga buli kimu kyonna ekikolebwa mu mupiira akimanyi. Abasomesa okuva mu masomero 17 wamu n'abakungu ba FUFA mu kiseera kino be batunka n'omusomo gw'obutendesi n'oluvannyuma batandikirewo ogw'okutendeka bamusaayi muto bano. Empaka z'amasomero eziri wansi w'enteekateeka eno ezisooka zaakubeerawo nga 2 omwezi guno ku ssomero lya Old Kampala n'oluvannyuma zisaasanire eggwanga lyonna. Wadde nga beenyigidde mu nteekateeka eno, gavumenti ogwayo gwakubiriza amasomero okujjumbira okuwaayo abaana batendekebwe omupiira. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.